GTV for unity and development. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسانه إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك التواب الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abale baffe mwenna abalungi gye muli, buli omu gy'asinzira otulabira, abatulabira mu madiiro gammwe, abatulabira ku mirimu gyammwe, mu maduuka gammwe, abatulabira ku ssimu, mukkirize ate mbalamuseeko n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yene sawa waffe ndagaane Hamza Murushidi Busulwa, President Kigoroba Matali Group Limited, ate mba nyingiddewo ku GTV naawe obanti nno negattako okubanga twejjukanya ku ddiini yaffe Obusiraamu. Kusooka kwa byonna twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde omukisa ogw'okubeera ku nsi nga tuli balamu, ate era mu mbeera y'emu n'atuwa obusobozi okuba nti nno tusobola okubaako kyetugatta ku ddiini ye, eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala Obusiraamu. Naawe omulabi waffe omulungi, Allah yakuwadde omukisa ogwo okubanga kyasobola okuleka ebirala byonna n'ogamba sawa ya da'wa, sawa ya kwejjukanya, n'obeera nga kubanga gwe weesasulira amasannyalaze, gw'alina remote yo, oli waddemu okukyusa naye n'osalawo n'ogamba kambeere wano. Eyo tawfiiqi si gwe agyewa, wabula Allah subhanahu wa ta'ala yagituwa nze naawe, nange yampa tawfiiqi eyo okulaba nti nsobola okufissa akadde ngamba kano akadde ateeka kubanga nsheyalingako n'abalabi baffe abali eyo. So ensonga lwaki tumutendeza Allah subhanahu wa ta'ala ne tumwebaza ebbanga lyonna olw'ebyengeri ebingi byatuwa. Kkiriza ntusalire omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama, Nabbi sallallahu gwe tumanyi eyajja era yasomesa eddiini eno Obusiraamu. Kutira omwoyo gwange n'ejammwe okutya Allahu subhanahu wa ta'ala. Wiiki ebadde mpanvu naye mukkirize njozeyoze buli afuniddemu ebirungi mu wiiki gye tukubye emabega. Nkuliseeyo nnyo abagenyi ba Allah subhanahu wa ta'ala, duyufu rahman, abagenze ne balambula ku Allah, ne balambula ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala mu bibuga ebitukuvu mu Madina ne Makka. Bannaye mukulikeeyo nnyo, tubakubiriza kimu kukuuma hijja zammwe. Ne yonna gye ntambulidde gye mbadde tubadde tubategeeza, na wano ku GTV twabategeeza nti hijja ekuumibwa na nsonga bbiri zokka. Kisookera ddala taatullahi ta'ala, kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyagambye, Obusiraamu kye bugamba nti kino kibukkiriza gonda, buno ligonda okole, baga kola kino kola kino kola kino, gwe gonda oteeka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola, na kwesamba buli kikyamu Obusiraamu kye bukugaana. Bugamba nti Omusiraamu takola bw'ati, Omusiraamu takola bw'ati, Omusiraamu takola bw'ati, Obusiraamu tebukikkiriza ng'okireka, awo mwana wattu ojja kuba omaze okukuuma hijjayo. Otherwise tubakulisaayo mwenna, tubasaba Allah, tubasabirako Allah nga nammwe mwatusabidde kyesinza okufunamu yonna gyetambulidde. Buli hujja gy'abadde ng'ayogera agamba wallahi nabasabidde, mbasabidde, nsabidde mwenna mbasabidde. Ekyo nno kikulu nnyo, ekyo kyandaze nti nno temuva ku GTV, kuba buli kaseera mbadde ngamba mbasaba mutusabireko abatasobodde ffe genda, naye mu butuufu mwatusabidde kubanga yonna gye ntambulidde badde bagamba kimu nti twabasabidde, twabasabidde. Si mukyala, si hajjati, si haji, nga buli omu akakasa nti nno batusabidde. Nabwe kityo tubakulisaayo nnyo nnyo, tusaba Allah akkirize hijja yammwe, akkirize ibaada zammwe mwenna ze mwakoledde ku haramu, ku haramaini Makka ne Madina. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe byabasobyeko ng'abatonde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala naffe abaasigala e Uganda n'abatasobola kugenda ku nnyumba ya Allah mu nsi yonna, naffe atuweemu obulungi mu ebyo bye twakola, naddala mu nnaku 10 bye twakoleramu, kwogatta n'obuwangaazi bwaffe ffenna. Ate era embeera y'emu
awabeera amasanyu n'ennaku ebeerawo nabwe kityo mukkirize ate era nkubagize nakuwalireko abo bonna abayise mu kaseera akazibu mu wiiki gye tukubye emabega abafiiriddwa twalabyeko ku mawulire omu ku bagagga ba businessman mu Uganda amponye alina bizinesi nnyingi nnyo Allah gwe yajjuludde mu through accident nabwe kityo n'abalala bangi nabagamba nti ow'erinnya abeera omu naye aba bagendedde mu mbeera eyo babeera bangi amawulire oba social media be batetaddeeko maaso nabwe kityo buli afuniddemu ekizibu abalwadiddemu abafunyemu ebizibu ebyenjawulo nammwe tubakubiriza kimu nga bulijjo tewaliwo kinene nnyo tugenda bakubiriza ekisingako awo kwesigamira eri Allah subhanahu wa ta'ala nakuba bagumiikiriza ebyo munaaba mubikoze mwana wattu mujja sisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'abasiimye ate nammwe mumusiime so tubakubiriza kuba bagumiikiriza mu mbeera yonna ensi okutambula nti eri nnomo embeobu ensi okubeera nti netambula bulungi ebyo byonna biteekwa okubaamu wateekwa okubaawo abasanyuka at the same time wateekwa okubeerawo abakaaba kyovola Allah yakolanga bibiri Allah mwenkanya osiimanga Allah kyaba akusaliddewo nobeera nga ogumiikiriza n'otambula n'ekyo mukkirize tugende ku musomo gwange ogwaffe ogw'olwaleero ng'era bulijjo tutambula ne mahasinul islam ebirungi ebiri mu busiraamu nga tuli ku al islaamu naddama mawsimun fil ibadaati obusiraamu bwatuteerawo sizoni ez'okusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala bimaana nga mu sizoni ezo wetusala ogikozesa obulungi mwana wattu ofunira ddala empeera nnyingi nnyo amagoba g'ofuna gabeera mayitirivu gwe musomo gwe tutambula nago ennaku zino mu ddalasa nga 2-3 twagugulawo mu ddalasa yaffe yakulembera ewiiki ewedde olwaleero tugenda ate ku continuinga oba kweyongera mu maaso ne mawusimu ezo nga we twajja tuziraba mulundi ogwayita twalaba kuzimu ku mawusimu minal ibadaati twalabamu mawusimu Ramadan sizoni ya Ramadan ne tugitunuulira butya ebeera etya sizoni mu kusinza ate Allah subhanahu wa ta'ala twatandika sizoni ey'okubiri gye twakomako nga eri mu suratu tauba Allah subhanahu wa ta'ala nga atugamba nti inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalqa as-samawati wal arda minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum aya ya 36 suratu tauba nga Allah ategeeza n'atugamba nti mazima emyezi egimanyiddwa mu maaso ga Allah giri emyezi 12 mwegyo emyezi 12 muli nga yawma khalaqa as-samawati wal ardi nga zennaku ezo Allah mwe yatondera eggulu n'ensi minha mwegyo emyezi 12 minha mulimu arba'atu hurum emyezi 4 nga gya mizizo mwegyo emyezi 4 gy'emizizo Allah subhanahu wa ta'ala nakatirizanga agamba dhalika ad-dinul qayyim nabwe kityo nno eno yeddiini enzijuvu ejjulidde ddala fala tadlimu fihinna anfusakum nabwe kityo temugezangako oba tekabatanda ne mweryazaamaanya mwegyo emyezi 4 egy'emizizo aya eyogerwako ebigambo bingi awo wokka tujjamu nti mu myezi 12 tulina mu sizoni ey'okusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala nga ya myezi 4 ng'era egyo emyezi 4 Allah atuganye okubanga tweryazaamaanya mugyo mu njogera ennyangu eriwo buli omu gy'ategeera obulungi tetulina kwekubako njawulo mu egyo emyezi 4 newankubadde jala musaba mumpulirize bulungi newankubadde nagiri emyezi woddira emyezi 4 n'ogijja ku 12 wasigalawo emyezi 8 newankubadde era emyezi 8 Allah tatugambangako tatukkirizangako tweryazaamaanyi
bimaana tulina sigala nga tukola bulungi na kuziyiza na kwewala bikyamu naye ate gino emyezi ena kitegeeza w'okoleramu omulimu gwonna nga mulungi empeera yanjawulo okusinga gy'oba okoledde mu myezi 8 gye giyise. Si kyekyokka w'okolera mu gino emyezi ena ekikyamu n'ojeemeramu Allah subhanahu wa ta'ala ekibonerezo ky'ofuna singa omuntu nga bwe tugenda ogiraba singa omuntu mu gino emyezi ena mathala abba naye nga kye babbye kyonna bonna babbye essimu abantu bali babiri onabbye essimu ya $5,000 agibbidde mu giri emyezi 8 noono nabba essimu ya $5,000 mu gino emyezi ena mwana wattu ekibonerezo n'omusango n'empeera embi ono gy'afuna eba nnene okusinga eri newankubadde ekintu kye kimu. Lwaki? Kubanga gino gya mizizo. Okumanya gino emyezi ena gya mizizo ne mu jahiliya period omubaka sallallahu alayhi wasallam nga tannaba kutumibwa ng'abawarabu bakyeyisa mu mbeera nga si ya busiraamu kuba tuliwaliwo gye bayita jahiliya period. Ebiseera ebyo ng'obusiraamu tebunnaba kujja nga omubaka sallallahu tannatumibwa tannasibwako bwannabbi abantu baakolanga bye baagala nga tebalina abakugira. Tulaba battanga abaana baabwe ab'obuwala nga babayita babisiraani beeraguzaraguzanga Kaaba eyo bagikolerangako ebikyamu bingi n'ebirala bye baakolanga. Baalwanagananga wakati waabwe ng'ow'amaanyi yatwala ekyomunafu nga tewaliiwo mateeka gwe bayita omuswara. Kyova olaba okukwaviirako ne hadithi namba nga Nabbi sallallahu amaze ofuuka nabbi. Nabbi sallallahu n'agamba laisa shadidu bisura, taitibwa w'amaanyi lwakumeggana bigo lwakuba nti yasinzizza amaanyi kubanga mu biseera biri ow'amaanyi yatwalanga ekyomunafu ng'omunafu tabaako nakake okubeera nti oli wa kitiibwa mu society ng'oteekeddwa kuba w'amaanyi. Either gwosinga oli amaanyi go nga gasobola okulabikira mu bintu nga 3 nga galabikira mu ssente. Sobola okubeera ow'amaanyi mu kitundu lwa ssente ng'ayina ssente omugagga mu Makka ayina ssente mu Shaam omwo nga yabeera amanyikiddwa yaaba ow'amaanyi kuba ayina ssente zimufudde ow'amaanyi. Either okubeera ow'amaanyi amaanyi quwwa ge tumanyi obulungi mu kusitula n'ebirala mu kulwana. Abo nabo baaliwo ng'amaanyi tebalina ssente naye nga ekibaliisa kamere kuba nti emibiri gyabwe gy'amaanyi kubanga noono ayina ssente ng'ayagala okumukolera emirimu emikyafu ayagala okumukuuma n'ebirala akola ebikyafu afuna abo ab'amaanyi abanaamubeererawo abanaamugaadinga bakulembeze era mubalaba n'amudde eri n'onadde eri kuba amanyi byagenda okukola bikyamu. Kakati nti ekiye ekimufuula ow'amaanyi ziba ssente kati bano ne bakuuma alina ssente n'afuuka w'amaanyi. Kati n'ekyo nakyo kyabeera nti nno omusajja oyo yabeeranga wankizo mu society. Ekirala ekyabafuulanga ab'amaanyi kwe kubeera nti nno b'amaanyi mu bwongo, amaanyi gaabwe nga gali mu bwongo nga bagezi. Eyabanga omugezi ng'ayinza okuba talina ssente ng'ayinza okuba n'amaanyi gano agasitula ebintu agamegga agakuba eŋŋuumi n'ebirala nga nago tagalina naye ng'ayina amagezi. Kati abantu ab'enkizo ebbiri amaanyi ago Baka sallama n'amaliza agamba laisa shadidu bisura, taitibwa w'amaanyi lwakumeggana bigo. Fa innama shadid wabula ayitibwa w'amaanyi alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab, yoyo afuga obusungu bwe mu kiseera yafuga obusungu bwe mu kiseera nga ekyokusunguwala nga asunguwadde naye n'asobola okukontrolinga obusungu bwe. Oyo mbusiraamu Baka sallallahu alaihi wasallam we yategeeza ow'amaanyi. Naye wali eri wakati mu kuba nti bali mu jahiliya period, wakati mu kubeera nti nno tebalina mateeka buli omu atwala kyasobodde, era entalo tezaggwangawo during jahiliya. Mu biseera bya jahiliya entalo zabanga lutalo ku lutalo. Lwaki? Kino ekikagundi we kiba ekyamaanyi kyagala kifufugaze
kyagala kirinnye ku mitwe eriko ebisigadde byonna. Kakati basobola biwamba batya? Na kulwana na kubatta kubamalawo, either badde ku saidi yaabwe oba babatte baveewo. Kati buli kaseera babanga mu ntalo noluwedde ng'Omubaka sallallahu tannatumibwa. Naye gino emyezi 4 kyenjagaddemu we gyatuukanga basanga wansi ebyokukola ki? Ebyokulwanyisa. Emyezi 4 egy'emizizo before Omubaka sallallahu nga tannaba kubeera nti nno atumibwa, emyezi 4 we gyayingirangawo, abasajja abo mu mbeera zaabwe bamanyanga nti kati gino emyezi tetulina kulwaniramu. Wuliriza nnyo gwe omulabi waffe ali ku GTV, bakimanyanga nti gino emyezi 4 tetulina kulwaniramu, gino emyezi 4 tetulina kubbiŋŋana. Era amakubo abasuubuzi bonna emyezi egyo bagikozesanga bulungi nnyo. We gyatuukanga mwana wattu baafangayo nnyo okutambuza emmaali yaabwe. Lwaki? Amakubo gabanga sekiwa 100% misana kiro nga teriyo abagenda banyaga. Naye mugiri emyezi 8 nga baba ku bwerinde, atalina security emala nga tasobola kugenda kusuubula, kubanga abanyaguluzi, ababbi, abatemu babanga bangi nnyo mu makubo. Abaagala ebyobwereere, abaagala byebatatuyanidde byebalinda gwoleete bo batwale, babanga bayitirivu. Kakati abasuubuzi bonna abamanyi obbala bizinesi balindanga gino emyezi 4 egy'emizizo giyingire, era we gyayingiranga nga mwana wattu bagenda basuubula. Kubanga jjukira bagendanga mugenda ogenda ne ssente enkalu, kati mu kukomawo ate okomawo na maali. Kati either wali mu myezi giriwe wasimattukanga n'otuuka mugiri emyezi 8 nga tebakunyazeeko ssente zo mu kkubo n'otuuka mirembe, mwana wattu bakulindanga mu madda ng'okomyewo n'emmaali gy'ova ozisuubula yonna ne baginyaga, yonna ne bagibba ne bagitwala. Akalembereza baakafunanga ddi? Nga bwe bamanya nti gino emyezi 4 giyingiddewo, giyingidde, ng'abasuubuzi bonna beeyuna amakubo, beeyuna obutale. Lwaki? Emmaali yaabwe egenda ebeera sekiwa. Mu myezi 4 ababbi tewali, amakubo malungi, security wise eryoke. Emyezi 4 egyo Allah gyatugambye tetweryazaamanyizanga mu gyo. Wekibawo ekityo nga mu jahiliya abo ng'obusiraamu tebunnajja baamanya value y'emyezi egyo 4. Wa kaifa nahnu almuslimun, ate kirabika kitya kuffa abasiraamu nga ne Allah subhanahu wa ta'ala amaze ogitutegeeza. Si kyekyo ko Omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'agitunnyonnyola. Lwaki ffe ate tuba tugyonooneramu tugyeryazaamanyirizaamu? So kitegeeza jankizo mu kusinzizaamu Allahu subhanahu wa ta'ala. Emyezi egyena gyegiriwa tugenda kugijja mu hadithi ya Abi Bakratan radiyallahu ta'ala anhu, agamba ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, nga ajijjira ddala kuwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi eno gye tugenda osomere mu Bukhari 2258. Abaajagadde omuwalimu yenna ali eyo, genda mu Sahih al-Bukhari 2958 hadithi mojja ogisanga. Agamba Omubaka sallallahu nti sanatun 12 shahara, omwaka gulimu emyezi 12, omwaka gulimu emyezi 12 nga Allah subhanahu wa ta'ala wamaze okitutegeeza. N'atugamba nti minha arba'atu hurum, mwegyo emyezi 12 mulimu emyezi 4 nga jamizizo. N'atugamba Omubaka sallallahu thalathatu mutawaliyatun, emyezi 3 gyonna giri wamu girinaanaganye. Emyezi 3 mwegyo emyezi 4 egy'emizizo
gyonna mwana wattu girinaanaganye n'atandika egyo egirinaanaganye n'agitubuulira omubaka sallallahu alaihi wasallam. Lwaki yagitubuulira? Tugitegeere tusobole ogikozesa mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. N'atugamba ogusooka ye Dhulqa'da. Dhulqa'da mwezi gubeera gwa 11. Dhulqa'da mwezi gwa 11. Omwezi ogwokubiri wa Dhulhijja aye Dhulhajj mwezi guba gwa 12 bwe twakamaliriza, n'omwezi ogwokusatu wal Muharramun n'omwezi ogusooka mu mwaka omupya. Emyezi esatu giri wamu, emyezi ebiri gye gikomekkereza omwaka, then omwezi ate ogwokusatu okujja emizo ne gutandika omwaka. Kati egyo emyezi esatu egiri awamu abasuubuzi bonna ababazi ba bizinesi mwe basinganga okutambulira. Lwaki? Emyezi esatu gyonna bafunanga akalembereza nga tewaliiwo babbi makubo, tewaliiwo bagenda banyagulula maali yaabwe, nga bagenda basuubula bulungi. Ku lw'ensonga nti entambula means of transport yabanga nzibu, batambuliranga oluusi omwezi mulamba mu kugenda. Kati bwe bamala okugenda omwezi mulamba, byonoomalira osuubule kino osuubule kiri ng'oli mu wiiki nga 2, then otikke maali ku nsolo. Kitegeeza ogenda kutambulira omwezi gumu n'ekitundu. Wano wagenze ng'oli empty watambulidde mwezi mulamba, ate mu madda tosobolera kutambulira mwezi mulamba gwokka. Kitegeeza muteeka okugwamu ennaku. Kati egyo emyezi esatu egyo egirinaanaganye, omuli ogwa Dhulqa'da, omuli ogwa Dhulhajji n'omuli ogwa Muharram, abasuubuzi nga obusiraamu tebunnajja bagikozesanga nnyo okubanga basuubulangana, kubanga gya mizizo. Abantu baali bakimanyidde nti egyo emyezi we giyingira teri kulwana, teri kubba, teri kukola kakikya. Kyekiri Allah kyatugambye mu suratu Tauba, tetweryazaamanyanga mu gyo. Bimaana egyo emyezi ena tugikozese kaseera ka kusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olabeera mu egyo emyezi ena egy'emizizo, mu egyo emyezi esatu mwe yakuŋŋaanyiza ibaada zonna. Yakwata mu nnaku 10 eza Dhulhajji, 10 erisooka lyonna n'aliteekamu ibaada zonna, okuva mpagi zonna n'aziteeka mu nnaku ezo 10, kubanga nnaku za mizizo, nnaku za maanyi nnyo mu Busiraamu. Naye omwana Adamu era sizoni eyo etuuka n'asigala nga takyusizzaako, n'okugimanya n'emuyitako nga tagitegedde nti mu kusinza Allah tulinamu sizoni endala bweti. Wano Uganda twakwata nnyo sizoni ya Ramadhan, naye nagino emyezi ena naddala gino esatu egikulembedde, mwana wattu omwana Adamu ateekeddwa okuba nga agifaako nnyo. Olina ogifaako nnyo gwe Omusiraamu, oyongere ku eyo Ramadhan yo, oyongere ku mirimu emirala gy'obadde okola. Teberezanga mu myezi gino esatu, mwegyo emyezi eno osaddaakiddemukko, mwegyo emyezi eno oyinamu omulimu omulungi gw'okoleddemu. Allah empeera gy'agenda okukuwa nnene y'amaanyi nnyo, kubanga atugambye ya mizizo. Mwezi gwa 11, 12 ne Muharram ogusooka mu mwaka mu mbala yaffe eno ey'Ekisiraamu, ba'da al-hijra, okuva omubaka sallama we yasenguka okuva e Makka agende e Madiina. Nabwe sityo egyo emyezi nga we tugirabye. Natukasooka tumaleyo hadithi natugamba wa Rajabun, omwezi ogwokuna baguyita Rajabu, mudhar alladhi baina al-Jumada wa Sha'ban, guli wakati wa Jamada ne Sha'ban. Sha'ban guba mwezi gwa 8, Ramadhani gwa 9, kati Rajabu guba mwezi gwa 7, nagwo gwa mizizo. Omwezi kati osobola ogitegeera gwa kutekkalaamu. Atugoberera alina ekitabo kyaffe eky'ebirungi by'Obusiraamu abanootinga ti omwezi ogw'omusanvu gwa mizizo, n'omwezi ogw'e11, n'omwezi ogw'e12, n'omwezi ogwa Muharramu ogusooka mu mwaka. Kati egyo emyezi egy'emizizo egyena gikozese bulungi Musiraamu, tegikuyitako
kubanga Allah atuganye okweryaza amaanya mu jjo. Twalaba ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atuteerawo sizoni zino, yatuteerawo ebiseera nga wetumusinzirizaamu mwana wattu atukubisizaamu nnyo, kubanga ffe tuwangaala akaseera katini ku nsi kuno. Ebbanga tulinako ttono, ate ng'ejjana y'abali abawangaalanga, ejjana bali abawangaalanga emyaka 8, 10, 15, naffe abawangaala 3, 2, 18, 15, 6, kale 8, kale 10 nga be batono ennyo, yejjana yeemu ffenna gye tugenda okuyingiramu. Tebereza abantu ba Nabbi Nuh bali bawangaalanga. Nabbi Nuh alayhi salatu wassalamu yakowoola abantu be emyaka 95, emyaka 950 years abagamba bakkiriza Allah. Kakati ogenda vuganya tebereza ng'omuntu yamukkiririzaawo n'atandika okukola emirimu emirungi, myaka 95 ali mu kukola mirimu mirungi. Kati gwe emyaka 3, 4 ogenda muvuganya otya ng'ejjana yeemu, ennyumba yeemu. Ffe Allah n'atuteerawo sizoni eno, n'atuteerawo sizoni mu mwaka mwe tulina omusinziza. Tugamba musinze waneeno nja bakubisizaamu nnyo eriyo y'anaaba yeefuddeko. Abatayeefuddeeko ng'era newe tuba mu bizinensi, sizoni eba emusaze, sizoni yakweteekerateekera. Bw'ogaana okugyeteekerateekera n'otafaayo kumanya nti mu sizoni mpiseemu ntya, mwana wattu era ekusala, ogwo mwaka ne gukufa. Nga we gukufa ogamba nti omwaka gwansaze mu byensi, mu byensi ne mu byeddiini we biba. Era gusobola totalo okukusala kubanga tewafaayo kumanya sizoni zirimu. Butya woyinza sinza Allah wa wakukubisizaamu ennyo byonna nga wabiyitangako buyisi. Naye oba weewaddeyo mwana wattu awo obeera sizoni ogikutte bulungi. So tukyetegeeza nti wetukoledde puroguramu eno ey'olwaleero tukyali mu sizoni baganda bange. Kyova olaba abategeera sizoni eno ey'emyezi 3 batandika okugenda e Makka nga bagenda kukola hijja, batandikira mu Shawwal. Waliwo ensi, simanyi oba Uganda tubayinamu abantu abo, naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatuwe naffe atuwe obusobozi, kuba ebiseera ebisinga buba busobozi. Bo buba busobozi. Naye n'abagagga olumu abalina obusobozi weesanga ng'ensonga ng'obudde obwo tebabuwadde eri Allah waabwe. Bawaayo nnaku za hijja, nnaku 10, bavuninya private jet n'emutwala nga mu nnaku 10 gyawaayo mikolo oluggwa n'akomawo mu bizinesi. Naye ensi endala ezategeera sizoni eno zitandika okugenda e Makka mu Shawwal. Wadde Shawwal teguli mu mwezi gwa mizizo, omwezi ogw'e10, naye mwana wattu ate gubalibwa nti mwezi gwe gumu ku myezi gya hijja. Kati emyezi gya hijja ne batuwa Shawwal, Dhul-Qa'da ne Dhul-Hajj, bagiyita myezi gya hijja. Kati abasajja abalina ssente zaabwe n'abategeera obusiraamu ne bamanya nti eno ensi tuyigiyitako buyisi ssaawa yonna tulina gye tulaga, wayingira we bava mu Ramadan nga bateekateeka nga bayingira mu kibuga Makka nga batandika okusinziza eyo Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Kuba baba babaze sizoni yaabwe. Naffe tuyinza obutakisobola. Tuyinza okuba nga tosobola kuspendinga mitwalo 10 gya dola ng'ogenze Makka. Gwe tebereza omuntu okubeera e Makka emyezi 3 nakati be baasookayo kyokka ate bakyaliyo. Abamu bamaliriza bavaayo nga Muharram naye awedde.
muharram kasitagwako aga alhamdulillahi rabbil alamin ennaku zange 9 ennaku zange 10 zonna nzimaze ku haramu e Makka ne Madina kati kanzireyo ewaffe ate nkole ku ssente naye abo abalina embeera eyo sibe baffe musimanya pale tenakala kiwato basajja bagagga naye Allah yabawa ssente wa ma'adhalika n'abawa ne tawfiq emutegeera nabwe kityo nkubiriza abagagga abali mu Uganda nga muli basiraamu Allah yabawa ku ssente mu kifo ky'okukwatanga ssente ogende mu America owummulireeyo okwate ssente ogende mu London owummulireeyo gende e Makka owummulirengeeyo kuba oba okubye ejjinja limu n'ebinyonyi 2 ogenze kuwummula kukakanya ku stress wa ma'adhalika nga ate ofuna ng'okola ibada just okusala obusaalizi muzikiti gw'omuharamu e Makka n'ofuna empeera 10,000 gatolaba nti nno awummulidde e Makka nga wogamba nti ogenze London kuwummula ogenze mu Asia kuwummula ogenze muwa kuwummula lwaki togenda n'owummulira e Makka kale zino ebya sunna bireke ebiri optional bireke swala kusuge gwesigala ng'omusiraamu gwesigala ku daily basis yo kuba wagenze kuwummula kusala swala zo 5 naye ng'ozisaalidde Makka ogira n'ogendako e Madina kaguno omwezi mulamba genze kuwummulamu era osigala ofunira ddala bulungi. So abagenda ku butuo obw'enjawulo mu nsi ez'enjawulo nga purposely mugenze for resting kubanga era wadde ogenze kuwummula mulimu mu mateeka g'eddiini waliwo by'otagenda kuwummula. Togenda kuwummula kusaala naddala gwe omusajja tosobola wabanga ali ku kitanda ng'amagezi gakyali malamu asaala n'asaalisa ebirowoozo ate gwe atambula nti just mpumuddemu ngenzeeko kuwummula mu business stress enzita kangene mpummule. Kakati oba owummulidde e Makka oba e Madiina hoteli gye ziri n'ebirala tolaba nti oba oganyuddwa ng'eswala zikusanga n'ogenda mu haramu n'osaala n'okola ebyokola naye ng'obikolera mu muzikiti egimu nze ndaba mwana wattu oba ogobolodde. Nabwe kityo abaabitegeera era Allah be yawa obusobozi n'abawa ne tawfiq egino emyezi bankugambye be baasooka e Makka mu Shawwal naye nakati bakyaliyo e Makka oba e Madiina bagenda kuvaayo ddi nga Muharram aweddeko kubanga tukyali mu sizoni ya Muharram tukyali mu sizoni ey'emyezi 3 kwegyo emyezi 4 egy'emizizo omwezi ogukola ogwokuna ye Rajabu guba mwezi gwa 7 ne kati gino 3 tujyagitambuza tukyalinayo ka chance wotandikira wano terobaga it is not too late oba toli kikeerezi omuntu wazuukukira wanaabira amaaso abaganda bye bagamba kati ozuukuse otegedde nti bulijjo ndi mu sizoni naye nga neebaka tulo nga sifaayo yongeramu amaanyi mu kusoma Qur'an yongeramu amaanyi mu kusaddaaka yongeramu amaanyi mu kusaala sunna abasiiba mwongeremu amaanyi mu kusiiba yongeramu amaanyi mu kulongoosa yongeramu amaanyi mu kwewala buli kazambi yenna kubanga oli mu sizoni yo ey'okusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba obusiraamu tugamba nti inna Allaha astafa sifaya min khalqihi istafa min almalaikati rusula wa min annasi rusula. Allah yagenda nga asukkulumya n'alondamu
eri ebitonde bye, eri ebitonde Allah bye yatonda yagenda nga abujjamu na kino nakisukkulumya ku birala najja nga asukkulumya. Istafa min almalaikatu rusula, mu bamalayika yalondamu ababaka nga bo mulimu gwabwe kwetikka bubaka, ate ng'era abakulira ye omwetisa omukulu ow'obubaka huwa Jibrilu alayhi salatu wassalam, ng'era ye kamanda waazo. Kati Jibrilu wabeera abalala bonna baba wansi we, Allah yamusitula n'amusitula ku bamalayika abalala. Wa minan nasi rusula, era ne mu bantu ffenna ababeera ku nsi Allah ayina be yatusitulamu n'abafuula ababaka. Ng'okubeera obeeza omubaka wa Allah, enkizo ogimanyi, enkizo eyo ogimanyi. Mu bantu najja nga alondolwa n'agamba ono mubaka wange, n'ono mubaka wange, n'ono mubaka wange, n'abalondamu n'atuuka ku mubaka Muhammad sallama namuga ate gwe ye n'amulonderamu ddala, ate n'amusukkulumya naye ku babaka abasigadde, n'amufuula ow'enkomero mu bannabe, n'amufuula rusulul mursalin, n'amufuula imamul mursalin, imamu al mursalin, omukulembeze w'ababaka. Istafa yamusitula n'amuwanika. Si kyekyokka, wastafa min alkalami dhikrahu, Allah subhanahu wa ta'ala n'asitula mu bigambo byonna ng'ebigambo ebyenkizo ebikyasinza okubeera ne value mu maaso ge dhikrahu, kumwogerako. Adhikaari yenna aziyisa ku lulimi, ebyo byebigambo ebikulu ebinene ebisukkuluma Allah bye yalona mu bigambo ebisigadde. Kyova olaba wa qira'atul Qur'an, n'okusoma obusomi Qur'ani dhikrullah, oba ojjukidde Allah, oba oyogedde ku Allah. Lwaki? Anti bino dhikrul Qur'anil Karim kalamullah, bigambo bya Allah. Kakati okubanga osoma Qur'an kyabbeeyi, okuddakawo mu kasonda n'ojjukira ku Allah nogamba subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar, oba dhikiri yonna gyobeera olonze mulimu nezo mbaka sallallahu alayhi wasallam ate ze yatusomesa omusiraamu zateekeddwa okwekwatako ennyo zireme kuva ku lulimi. Ziba zikulemye okukwata, kale obeere ng'otambula nazo, ng'ebigambo ebyo Allah bimusanyusa. Kati mu bigambo byonna ebyogerebwa bye wali oyogedde, obukadde bw'ebigambo oba buli bumeka bwe waakwogera Allah simanyi. Allah bye yasitula era byasinga okwagala byakuwamu empeera ennyingi ezo za dhikaari, kubeera nti nno oyogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Omuwalimu waffe omu, omusomesa waffe ayitibwa Sheikh Sultani Yahya Segganga, yali asomesa ku topiki y'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, ey'okujjukira ku Allah. Yakola statement eyakyusa obulamu bwange, nagamba okuleeta obuleesi adhikaari ne bwoba tosaliddeeko kirala kyonna, obulamu bwo bukyuka. Okuleeta obuleesi adhikaari, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar, gwe n'otuula wali essaawa nnamba n'oleeta adhikaari ezo n'osalira ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallama, ne bwoba togambye ayi Allah mpe emmotoka, ayi Allah mpe ettaka, ayi automatically obifuna, kubanga wali ojjukira oba oyogedde n'okutendereza nannyini kubigaba. Ate asinga okutegeera emitima gyaffe, kubanga ye yatutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba bajjajjaffe abajungute, bajjajjaffe abaabitegeera, buli luvannyuma lwa subuhi yatuulangaawo, agamba oyo haja awo tavaawo, oba atudde mu ddiiro oba atudde kasheedi ke, nadda ku bulaadi bwe twabuyitanga bulaadi,
n'asoma obulaadi bwe okuva lwe yamaze solatu subuhi paka enjuba weeneevaayo sawa 1:2 n'asala solatu duha ye nolwo n'alyoka anywa caayi waba nga alina gy'alaga n'alyoka ayambala n'agenda ku ŋŋendo ze oba n'alyoka akwata enkumbi n'akkirira ennimiro oba n'ayingira emmwanyi ze naye ogeraageranya olwaleero ensi yabangamu baraka amatooke tegaggwanga mu nsuku emmwanyi olwaleero ebintu byetugula e Kampala nga tulya bya bwereere nansiko nga tuguyita namudde entuntunu genda wano mu paaka olabe batunda entuntunu weziti nusu 10 baba balanga 6 oba 10 za nusu 10 naye ng'entuntunu gwali eyo amanye entuntunu balinga nga tugirimawa genda bugenzi ku ttale si yabanga mu baraka emiyembe nga gya bwereere kati genda ewammwe gye bakuzaala ogukwateko olabe wootaasibire mu kkomera batunda bimuli si temukyali baraka ku kyalo kwabangako abasajja 3 abaleeta adhikaari buli luvannyuma abaleeta obulaadi bwabwe buli ku makya Allah n'atebenkeza ekyalo Allah ekyalo n'akiwa barakaati w'abantu 3 oba 2 oba omu ali ku kitundu okwo bewanga time n'amanya okuva wensala subuhi paka enjuba weeneevaayo wasaalidde magaribi tasitukawo nadda ku makya yabusomya naye gwomanyi naye gwomanyi ekiyitibwa okuleeta adhikaari okusoma obulaadi obwo okuva ku ssaawa 12:00 paka ku ssaawa 2 wobadde ogambye ekigambo subhanallah omanye emirundi emeka gy'oba okyogedde mu ssaawa 1:30 ate ne n'olweggulo baada magaribi olwo bajja kusaala ssaawa 2:30 olumaliriza okusaala magaribi ate n'abuddamu ekyakawungeezi olaba baasobolanga okutambulira mu bulamu obuli simple obutali mu stress so nga ffe mu ntaba yaffe tebayinanga nnyo ssente ziri awo bazimanga amayumba tegali mu bikomera bagaleka amaka gaabwe gali open ne bakalibusa buli muntu lwa dhikaari zaabwe lwaki byebimu ku bigambo Allah byeyalondamu byeyasukkulumya ku bigambo ebirala ebyogerebwa olwaleero twogera nnyo twogera buli bigambo buli omu ebimusa byayagala loli agamba nze nvaako nze njogera kinjagala nze nkola binnyumira yesu kola ebikunyumira titukuganye naye waliwo ebisinga ebyo Allah subhanahu wa ta'ala n'obusiraamu bwe byalagira bwe byaga nti ate bino obyogera mwana wattu biba bisukkulumu si kyekyokka obusiraamu wastafa min al ardi masajida ate mu nsi yonna mu nsi Allah n'alonda n'asukkulumya emizikiti ku mayumba agasigadde gonna amayumba agasigadde gonna mayumba kebenga ennyumba ebaliribwamu obuwumbi 8 obuwumbi 10 trillion ya nsimbi nga yennyumba ya muntu naye nga masjidi eri wali ya ssubi mu maaso ga Allah eri valiyo akasiisira akali wali ak'essubi nga ye masjidi abantu mubasaalira kasinga ennyumba yo gy'osulamu ey'obuwumbi n'obuwumbi obw'essente wastafa min ashuhuri ramadan ate raba wasitulira ramadan ku myezi emirala n'agiteekamu ebirungi nfaafa twabiraba wal ashhurul hurum era n'atulonderamu emyezi egy'emizizo mu mwaka omulamba yatulonderamu ramadani n'agizza wali ramadani mwe mwakkira qur'ani n'ebirala nga buli omu amanya ebirungi ebiri mu ramadani n'amala n'atugamba ate n'atulonderayo n'emyezi 4 mu mwaka omulamba n'agamba gineena kale gigatte ku ramadani ebirungi byokoze mu ramadani okoze ebirungi bingi
kakati nga tonnaba kubeera nti nno ggwamu amaanyi kankongere n'emyezi emirala 3 gyawamu. Olaba hikima eri mukyo, kuba ogenda buukawo Shawwali. Shawwali sigwa mizizo naye oba tonnaba nnyo okuddamu kwedibaga. Kati obanga atandika okuddamu Allah naddamu okukugira n'akuleetera ani? N'akuleetera omwezi gwa Dhul-Qa'da nga gwa mizizo. Tokolera mu kino, tokolera mu kino, tokolera mu kino, ate kino okikoleramu na kino n'okikole ate empeera nnene. Okiraba n'akuteerawo Dhul-Qa'da, Dhul-Hajji ne Muharram. Era osobola okuyingira omwaka omupya ng'oguyingidde mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Oleme guyingira mu kwonoona. N'atuteerawo omwezi gwa Muharram, egyo emyezi ena gye tuliko egy'emizizo. N'atugamba wastafa min al-ayami yawmul jumaa, ate mu nnaku n'asukkulumya olunaku lw'ejjuma baluyita sayyidul ayyami, ikabaka w'ennaku. Kyova olaba olunaku olwo olw'okuba lunene nnyo lw'amaanyi, Arafa weekwata yawmul jumaa bagiyita hijjul akbar, hijja ennene, kubanga Allah yasitula. Oba ogikoledde mu myezi ogw'emizizo, mu kifo ogikoledde hijja amanya, oba ogikoledde mu kifo ekyasitulwa mu myezi egy'emizizo, ate ne ku lunaku era olwasitulwa mu nnaku endala zonna. Wastafa min al-layali laylatul qadr, mu biro n'alondayo ekiro kya laylatul qadri nga kyekiro ekikyasinze okubeera ekinene. Ate mu misana n'atulondera yawmu Arafa, olunaku lwa Arafa. N'atugamba ebyo byonna lwaki Allah abikola? Obusiraamu bibitulaga fa'adhamu ma 'azzama Allahu fa innama tu'azzimu al-umuru bima 'azzamaha Allahu bihi, nga fa'adhimu ma 'azzama Allah. Tubeerenga ebiseera ebyo n'ebifo ebyo bye twogedde tubigulumiza n'okubiwa ekitiibwa, bimaana n'obikoleramu ibadaati n'okubisinzizaamu, olw'okuba nga naffe tubigulumiza nga Allah naye we yabigulumiza. Bireme kubeera nti nno tusomako bisome. Ng'omusiraamu aliyo ne bagamba tuli Muharram, dalasa yaffe egenda okusembayo ku nsonga eno, tugenda gisimba nnyo ku Muharram kuba tugenda bba tuguyingidde. Nsonga lwaki natandise na season, tujja bba tugulimu nga tetubuusabuusa ddeeti. Kakati nkubuulire by'olina okukolera mu Muharram, kiri gy'oli obikola, oba obikola oba tobikola, fe ogwaffe gwakutuusa, fe tuba tutuusizza. Kati okuteeka mu nkola si kwaffe, okubeera nti nno oteeka mu nkola asi ffe tuvunaanyizibwa. Ffe kye tusobola okuyambako nga tumaze obikutegeeza, singa okuba akaama n'obaako gwoganoga mu butuufu ndi munafu, ffe tukuyambako kimu kuteeka mu dduwa, tuga ayi Allah, omuddu wo Sulaiman, omuddu wo gundi munafu mu kino, ne tusaba omuggyemu obunafu obwo naye asobole okuba nga afuna ku mpeera ezo. So tugulumize ebifo ebyo nga we tubyogedde nga Allah yabigulumiza. N'agamba fa innama tu'azzimu al-umuru bima 'azzamaha Allah bihi inda ahlul fahm wa ahlul aqil. Tukulumiza ebintu byonna nga Allah yabigulumiza, naffe we tulina okukola. So egyo emyezi ena n'ebyo nga we tuzze tubiraba Allah we yajja abisukkulumya mu birala. Woba ng'ofunye omukisa ebifo ebyo oba masjidi ng'eyo, abantu tusula mu nnyumba, subhana malikil quddus, abantu mulina amayumba, abantu musula bulungi, otutuuka ku maka n'ogayiza nga kwokumya amaaso n'ogamba waawo barakallahu fiikum, sajja nga basula bulungi.
naye wali ofumintirizzaamu nti osula mu nnyumba ya kawumbi, wali ozimbyeyo omuzikiti nga gwa kawumbi n'oguyimiramu bw'omu bw'oti, si oba wali ozimbyeyo n'ogamba omuzikiti newe guba kale gwa bukadde 5 ng'osula mu nnyumba yo ya miliyoni 7, osula mu nnyumba ya miliyoni 100,000, osula mu nnyumba ya biliyoni namba, naye abafu olinayo omuzikiti nga gugwo binafusi nga gwe kwa Allah obusobozi ababukuwadde, nogaago n'omuzikiti gwange, n'ogula ettaka, n'omala okugula ettaka n'ogula materials ne baguzimba ku ssente zo nga tetukoze fundraising ze tukola, ne tulanga okukola fundraising mwezi mulamba twagala kuzimba muzikiti, sente zituteze batadde mu bulango ne zisinga ne zisondeddwa ku olwo, naye ng'abagagga bawulira, ng'abagagga weemuli, nga abagagga omukisa ogwo mukyagulina ogw'okuba nti weekolerera, biteeke ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye lwaki tetwagala tulabanga ebitalina nnyo makulu? Oluusi Allah aba tannatuwa tawfiq. So ebiseera ebyo n'ebifo ebyo obusiraamu bye bwasukkuluma, Allah biyasukkulumya naffe tubisukkulumye, nga tukola tutya? Nga tukoleramu emirimu emirungi. Omuzikiti wonna woogusanga nkugambye newe guba gwa miti, naye nga webagufuula muzikiti awali omuyembe omunene ng'abasiraamu we bajja ne basaalira, gwe mwana wattu ne woba osula mu nnyumba ya buwumbi bubiri, guli Allah gwa bbeeyi maaso ga Allah yagusitula ku nnyumba yo mwosula. Naye byonna biriwo kuba nti nno tuyambibwa nze naawe ebintu ebyo n'ebiseera ebyo okubikozesa obulungi. Olunaku lw'ejjuma olukozesa otya? Kubanga lwo lutuddiŋŋana lukomawo buli wiiki, naye bajeti yeeyimiridde etya? Puroguraamu yeeyimiridde etya ku buli lwajjuma? Osanga omusiraamu nga n'olwejjuma afubutuka nga waafubutuka ennaku endala zonna. Saa zigenda okuwera 11 nga yatuuse eddajaala ga subuhi nemuyitirako eyo n'olwejjuma. Siraamu bangi tebateeka jjuma mu puroguraamu zaabwe, wanaasaalira jjuma, naye ng'ejjuma lunaku Allah lwe yasitula. Ddala ki kyogenda okwekwasa Allah? Ki kyogenda okwekwasa mu maaso ga Allah? Nga ebiseera abitulaze byasukkulumya ku biseera ebirala, ennaku azitulaze, si kyekyokka atulaze ebifo eby'enkizo mu bifo ebirala, tubeere nga tubikozesa naddala mu sizoni ez'okumusinzizaamu Allahu subhanahu wa ta'ala. So baganda bange abalungi mwenna abatulaba abali ku GTV, bakutira nange esseeresa eyo tukozese bulungi sizoni zaffe mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli myezi gya mizizo. Oba obadde osoma Quran ng'oli musomi waayo, yongeramu amaanyi. Obadde osoma lupapula lumu, kati soma 3 oba 2, obudde oba oyina. Soma ejjuzu kuba ogisobola ogimalako. Abadde asaddaaka 1000 omutwalo 2, ng'olina obusobozi obusaddaaka emitwalo 2, kikole kuba oli myezi gya mizizo. Empeera ofuna nnyingi nnyo. Nawe muganda wange Ramwanyinaze ali eyo akola ebitali bituufu, akola ebitali birungi, please ebintu ebyo obikolera mu zino ennaku, omusango gw'ofuna munene nnyo, gw'amaanyi nnyo mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. So basaba tweddeko tukendeeze ebisobo byaffe bye tusobola okwewala tubyewalire ddala totale, kale tusigale kukola bino. Oba oliawo ng'ogamba nti nno sisobola kukyewala, naye nga buli kimu oba osanga waali kisobodde. So tuli myezi 4 gya mizizo, mbalaze sizoni ey'okubiri yeeyo ey'emyezi egy'emizizo
mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So mulundi oguddako mu darasa yaffe egenda okuddirira ndowooza yeneggalawo mawusimu season y'okusinzizaamu Allah. Tujja kwogerako oba tujja kubeera nnyo khasatan tujja sira kulisimba ku shaharullahi al-muharram. Tujja kulisimba ku mwezi gwa Allah subhanahu wa ta'ala oguyitibwa Muharram, mwana wattu omwezi ogwo tujja okusimba kubanga tugenda kubanga tuli mu season wakati. Mukirize nebaze yenjawulo bahujjaji bange Haji Numan Serubulem kulika ye Makka wempoma mukono Hajjati Mariamu webale ku byonna, nebaze Haji Numan Senfuka Haruna wamune Hajjati we abeyo era mukono mwebale mukulike ye Makka ne Madina. Hajjati binti Juma kulika ye Makka Haji Sula mundabire nnyo awo mukiyembe. Yes, era nkuliseeyo Hajjati Farida Kiguli awende Jezanta nkuliseeyo Haji ne Hajjati Nakata emukono Kayunga Road yawo mwebale nnyo mwebalire ddala wamu ne Sheikh Jamilu Byandala mukadde waffe naawe nkutumiddeko. Mukirize ensembyeyo Lieutenant Kano Haji Zubairi ekirya Mulondo wali ewaffe Luwube awo mu Luweero district. Mwebale nnyo abonno be bamu be nasobodde okukulisa ye Makka ne Madina nga bavudde mu hijja. N'abalala mwenna nabakulisizaayo naye abo babadde bankiza okusaidi yange insha Allahu ta'ala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bamemba bakigoroba Matali Group Limited Hamza Seka tutumirako ku TV tubeerako Mahadi director Sebuliba bannaye mwenna batumiddeko nnyo. Omanyi ddala nti otambula nange tubeera ffenna mwenna batumiddeko nnyo insha Allah ta'ala. Sigadde nze Sheikh Hamza Murshid Busulwa president wa Kigoroba Matali Group Limited, mbadde ne muganda wange Rashid Kiwanuka ku kamera, Hadia Muhammad jali eyo mu control room, ate tulisiganye omulundi ogunaddako. Allah wandaba atuwadde obulamu n'obusobozi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. GTV for unity and development.